Nalabye eka ne eka ezakalangwa ku mwabadde musekerere nendaba eka ne eka z'ettaka naye ekyanneewunyisizza be baana bakalangwa okuvayo ne babavuma mwe bannansi mu Lunnalwanda. Omwana wa Kalangwa n'avaayo n'abavuma mu Lunnalwanda ng'abalaga nti ye Munyarwanda ayina ettaka gwe masiikini gwe n'akulangira n'akudu ebina Uganda naye bisange mu t-shirt za Arsenal nga biwagira Arsenal yawangudde, bisange mu t-shirt ya Man U nga kitudde mupiira gwa gundi Villa FC, okisange kina Uganda nga kyambadde t-shirt ya Man U kitudde mu kisaawe kiraba Uganda Cranes. Tuli bagezi bano Abannayuganda bano bakolako n'olutalo nga babajjako betting, okubajjako betting Abannayuganda baali bagala kwekalakaasa bakibajjako betting yaffe. Kakati amagezi g'Omunnayuganda ogasanga toyina mulimu temukola, obubbi bufuuse obubbi mu ggwanga lwa betting ezo. Babajjako ekizibu ekibaleetera omanyi nti omuntu akwata sente ng'azikoze nga yandi badde atwala school fees omwana ku ssomero n'amutwala bamukubira mu betting ku ssomero, omwana ne bamugoba n'atuula ewaka. Okimanyi nti Omunnayuganda bw'ati bwakola, naye baga nti betting eyo mubi, abantu bafiiriddwa emirimu lyabwe lwa betting. Nze manyi n'omusajja yali alina sako namba ku university, sente za university zonna ze bamuteresanga treasurer eza sako bazimukuba mu betting, yafiirwa omulimu yagwa naddalu naye ng'asiranyiza banne bonna bamalawo lwa betting. Olinagaa betting mubi mipiira babagamba musituke mulwanire obulamu bwammwe, mulwanire eddagala mu malwaliro n'amakubo n'ebyenfuna mufune n'emirimu, tebisobola kusituka, naye bisituka ne bigenda ku sitution ebyeyiwa mu Man U Arsenal ziwangudde. Muli bagezi Abannayuganda, Abannayuganda bagezi. Museveni aigigi yavaayo n'amugamba nti Museveni ntegedde ababbi we bali wano ne wano ne wano ne wano, njagala kubakwata. Museveni agamba nti okwata ababbi bange. Museveni aganye okukwata ababbi bwe, kati bisituka bitugamba mbu ate mutabani wa Museveni azaakwata ababbi ba Museveni. Mwe amagezi mwagaleka wammwe. Yeggwe Munnayuganda gwe okimanyi nti gavumenti ya Museveni eyagala nnyo abasibe okusingamu abali ebweru abakola bejjamu omusolo. Museveni ayagala nnyo mubeere mu kkomera, abalabirire mu kkomera okusingamu okubeera ebweru n'abaana bammwe. Okimanyi nti bajeti y'amakomera esinga bajeti y'abaana bammwe abasoma y'ebyenjigiriza. Ayagala kubali mubasomese, agenda abalisize mu kkomera, abalabirire mu kkomera babeereeyo okusinga okukwata ssente okubasomesa okutegeera engeri gye busobola okukolamu n'okutondawo emirimu, bakuba bwavu na buli kimu. Naye obisanga muhozi ebisajja ebikulu bimeze envinga ezange bitudde ku YouTube, bitudde ku ZTV, bisajja bikulu ne bikugamba Piero yu muhozi akoze Piero yu Munnayuganda kasinde kali eyo mu NRM n'amateeka tegakamanyi, naye karaningira emirimu gyako ku ssente y'omusolo. Naye wekijja okuba nti mwe bakola byonna okubabuuza accountability temusobola, kubanga accountability muhozi ssente zasaba na buli kimu mu Piero yu byebakozesa ssente z'omusolo akabiina tekamanyiddwa mu mateeka. Temulina na accountability gye musobola kabuuza kubanga tekali mu mateeka, n'akakulira takkiriza okukulira kibiina kyonna kya byabufuzi kubanga ayambadde uniform mu gyasi. Naye Abannayuganda ne babuulira ekituufu, temulitegeera kituufu. Abannayuganda ne wetutwala obudde bwaffe ne tugamba katubabuulirire, wallahi ya Mungu Omunnayuganda muli bazibu nnyo. Ate siga nti muli bazibu, naye bujega busiru buwumbatuutu kwega kubeerawo nga temuli oba n'obuyigirize kisukkawo oba bagambe ki, simanyi Munnayuganda kyensobola kukuyita. Tiwali kirungi kye mugenda naye baabimenyera amayumba ne bisirika babijje ku nguudo gye bikolera bisirisa, bamenya amayumba bisirisa, tewali kye batabikoze, emirimu tebikyafuna. N'osomesa abaana 10 banna bali awo tebalina mirimu, okyatwala abaana ku masomero bagenda kusoma, naye nga n'abalala bewateeka miliyoni ne miliyoni batudde bali awo, abasobodde otunze nabibyo batwalako e Bulaaya, naye nga ne Bulaaya gy'obatutte wallahi ssente babajjako ne basiza mu gavumenti, ate tabawadde mirimu, etabawa na value. Buli kimu temukiraba ne babuulira ki, Omunnayuganda ne bw'olimubuulira ki. Tujja kweyogeza naye ffe abatono abanaabamu akategeera tujja kyusa ensi yaffe. Munnayuganda omugezi Diro mwali muwuliddeko CDF yenna atali muhozi Kainerugaba nga akola muhozi byakola. Diro mwali muwuliddeko CDF yenna nti akola muhozi byakola. Mwe mukimanyi nti
Anita Antamongi ekifo kyabaddemu ye namba 3 w'eggwanga. Mumanye namba CDF gyakwata mu ranking oba mu protocols ez'obukulembeze bw'eggwanga. Tasembererako wadde Anita Antamongi. Kakati oyo akozesa bwa CDF oba kubeera mwana wa Museveni. Mwe mwagala kukuleetingawo dictator. Museveni byakola ono mutabani wa bikubisa mu mirundi ebiri. Gwe mulinamu essuubi ne mubeera bagezi mwe bantu mmwe. Njagala mumbuulire ku Joweero Ssennyonyi ne Muhoozi Kainerugaba ani acha n'aba na Uganda. Ku Joweero Ssennyonyi bwe mumujjukira mu Kosase ne byabeera nabyo ku floor ya Parliament. Ani asinga okulwanyisa Obuli Bwenguzi? Ku Joweero Ssennyonyi. Olw'okubanga talina maanyi, talina mundu zitiisatiisa. Ani asinga gwe mwani badde mutenda asinga okulwanyisa Obuli Bwenguzi? Ku Joweero Ssennyonyi ne Muhoozi Kainerugaba. Muli bagezi nnyo bannayuganda. Bannayuganda abagezi. Mwe bagezi mmwe. Museveni yakamala okubacunya n'okubabbaka akalulu. Yakamala okwerayiza nga temwamulonda. Nga tabawadde na dialafumu. Talina na bukakafu nti yawangula. Naye n'abawamba n'awamba obuyinza n'akozesa ennyonyi amagye n'akangakanga ne yeerayiza. Mubyerabidde. Muli bagezi. Mubyerabidde. Ekizibu ne mutunuulira gwe ba employees mbu kyekizibu. Ne mwerabire ya mu employees nti kyekizibu. Museveni kyekizibu ky'eggwanga. Ne mutabani we byebizibu by'eggwanga. Muhoozi Kainerugaba ne Museveni Lutabayisirwa simanyani simanyi tebuhabulwa be kyekizibu ky'eggwanga. Be bateekeddwa kyekikolimo ekiteekeddwa okwejjako. Kiteekeddwa okwejjako. Kyekizibu Museveni ne ba Muhoozi eyo group kyekizibu ky'eggwanga. Tewaliwo nguzi gye balwanyisa bantu mmwe. Abo tebalina bubbi bwe balwanyisa. Tebalina kintu kyonna kye balwanyisa. Tewalina bukakafu mmwe. Mulina bukakafu kinti balwanyisa nguzi. Mubulinawa. Gwayogera kuno wena wati usimanyi TikTok usimanyi mugwa abajja mu comment section yabo njagala mpo bukakafu obulaga nti balwanyisa nguzi. Mpa wano obukakafu. Obukakafu kumuli w'enguzi kumukwata mutwala mukomera na musalira musango. Ne bamusiba. Na buli kimwe kyene kiboyebwa ate ne kitwa mu maaso g'eggwanga. Broad daylight ne babitunda government n'ebyeddiza n'ebijjawo n'ebiguza abagagga ne tujja mu sente zaffe ne ziddayo mu terekero ly'eggwanga. Oyo yalwanyisa enguzi. Bakoze ekiko ebyo. Muhoozi ajja kubasobola. N'ebisajja byolowooza nti birina amagezi. Ajja kubasobola. Ono Muhoozi ajja kubasobola. Munnayuganda buuza entaama eyo obuuze endiga eyo ajja kubasobola. Kiki kyakozeewo? Kiki kyakoze? Mukoma kulaba bifaananyi mbu zino ssente bazikwatidde Anita Amongi. Emmotoka baazituttewa. Ssente baazituttewa. Anita Amongi bamututtewa. Ababbi mulowooza Anita Amongi yasinga okubba ssente mu ggwanga. Ani omulala gwe baakutte? Baakuttani. Ani ali mukomera ani gwe basalidde omusango? Notunulira omunnayuganda bannange omugezi. Nalabye eka ne eka ezakalangwa gwe mwabadde musekerera. Nendaba eka ne eka z'ettaka. Naye ekyanneewunyisizza be baana b'akalangwa okuvayo ne babavuma mmwe bannansi mu Lunnalwanda. Omwana w'akalangwa n'avaayo n'abavuma mu Lunnalwanda ng'abalaga nti ye Munyarwanda. Ayina ettaka gwe masiikini gwe n'akulangira n'akudu ebinayuganda naye bisange mu t-shirt za Arsenal nga biwagira Arsenal yawangudde. Bisange mu t-shirt ya Man U nga kitudde mupiira gwa gundi Villa FC. Kisange kinayuganda nga kyambadde t-shirt ya Man U kitudde mu kisaawe kiraba Uganda Cranes. Tuli bagezi. Bano abanayuganda bano bakolako n'olutalo nga babajjako betting. Okubajjako betting. Abanayuganda baali bagala kwekalakaasa. Lwaki bajjawo betting yaffe? Kakati amagezi g'omunnayuganda ogasanga. Toyina mulimu. Temukola. Obubbi bufuuse obubbi mu ggwanga lwa betting ezo. Babajjako ekizibu ekibaleetera eki. Omanyi nti omuntu akwata ssente ng'azikoze nga yandi badde atwala school fees omwana ku ssomero. N'amutwala bamukubira mu betting. Ku ssomero omwana ne bamugoba n'atuula ewaka. Okimanyi nti omunnayuganda bw'ati bw'akola. Naye baga nti betting eyo mubi. Abantu bafiiriddwa emirimu gyabwe lwa betting. Nze manyi n'omusajja yali alina sako namba ku university. Sente za university zonna ze bamuteresanga treasurer eza sako baazimukuba mu betting. Yafiirwa omulimu yagwa naddalu naye ng'asiranyiza banne bonna bamalawo lwa betting. Olinaga betting mubi. Mipiira babagamba musituke mulwanire obulamu bwammwe mulwanire eddagala mu malwaliro n'amakubo n'ebyenfuna mufune n'emirimu. Tebisobola kusituka naye bisituka ne bigenda ku institution nebyeyiwa mu Man U Arsenal ziwangudde. Muli bagezi abanayuganda. Abanayuganda bagezi.
Museveni aigigi yavaayo n'amugamba nti Museveni ntegedde ababbi we bali wano ne wano ne wano ne wano njagala kubakwata. Museveni agamba nti okwata ababbi bange. Museveni agaanye okukwata ababbi bwe kati bisituka bitugamba mbu ate mutabani wa Museveni azaakwata ababbi ba Museveni. Mwe amagezi mwagaleka wammwe. Yeggwe Munnayuganda gwe okimanyi nti gavumenti ya Museveni eyagala nnyo abasibe okusingamu abali ebweru abakola bejjamu omusolo. Museveni ayagala nnyo mubeere mu kkomera abalabirire mu kkomera okusingamu okubeera ebweru n'abaana.